mubumpimpi tugenda kusooka twogereko nabo batubulire engeri gye baba bakwatamu sabbiiti ewedde kasooke ne kazonta akato ono ye Ssaabakaki Simon obufunze tubulireko babakwata batya zaali essaawa 3:43 ez'okumakya nze sula kumpi awo naye olunaku oluki olwokutaano tulina emirimu gye tukola ku TV ez'enjawulo mukama wange ono bwawandiikawa nvunaanyizibwa kyamaanyi nnyo okujja okumufotokopinga mu buli mwaka okufuna kopi kati ko tonakeera bukuligenzi gye ngende fotokopinga emuwange mana akatuuka awo nga okutuuka ono ndaba embeera yanjawulo kuleyo wali wansi ndaba obumotoka obwako obutaala obunyuvu bakulu ngamba kiki ekigenda mu maaso saakivvaako kubanza akali mu kiribaki nga bwe balina be banoonya bantu balaba kumbe bambi obutaala bwakirafu era n'ebiira wakati kwe kuyita munywanyi ono abanyuse namugamba jana tunyumyemu toli awo tunyumya nolwaba abantu abayigira wano era emmotoka zeeyongera okuwera naye nga dulooni baba bwe bagenda okwata leero bajja mu maaso nesigala awo olunywanyi najja tuba tukyanyumyanyumyawo nolaba omusajja omajja ayimirira ku kkono omulala ku ddyo konze ate bano kiki ono munywanyi yali ono musawo wagaba ddagala zino bulini kyono nengamba n'ayagala adduke alekeyo ku budagala mubiri kyokudduka era ng'abiitabiita bwanti kuku akime eddagala aba omuntu omubadde olaba omusajja emmotoka yajja sipiidi ne bansoosekayo omuntu omanye okwayijakinga omuntu ono omusajja wattu yali asomoka bwati ekigere kyomupyo nebakwata ono ye bamukwata mumukono wano ku nkoona yatuula wano 18 ngenda okumukwata ku mutima nga gusirise nga bwakukaa n'omutima netandika omuyita owaayi olwo emmotoka edduka bwe nkunyumiza bino butemya bwagiso nga tutuuse otuuse nga simanyi ngo bwe tuli emmotoka edduka olwatoka natuula butuuzi bwe batutuula ono bwe yatuula n'emikono akoze eki nangamba jajja sasiri naye ng'emmundu eyali wano ku makya ku lunaku olwo nali sigirabangako newunya nnyo simanyi lwaki bankalabwa tewali batugambaga bingira emmotoka nesimbula nga tebakugamba nti oba wakoze kino era nze ngenda otegera kye baŋŋamba nga tumaze kutuuka eri oba twatuka ne tubeeraawo nga bano bannaffe baali batali kumpewo bo bakola ku makya nze nkola ku waggulu kale mukomera mumazeyo ennaku 5 jjajja zonto tubuulire embeera ebadde etya mu kkomera tubadde tumisinga abantu baffe bizonto binaffe tukolera emiri ebitulaba bizonto binaffe bennamawulire famire zaffe saaba zonto tubuulire embeera y'ekkomera nebadde Can I speak like Samson Kassel? Because we were hijacked by unknown gunmen coming from all the corners of the... embeera y'ekkomera ebadde etya saaba teri mbeera yakomera nungi ne buli kijja wano n'okibuuza abaawa embeera y'ekkomera yonna neebeera mbi kyokka kino mukitegeere tetuva mu kkomera tuva mu safe house ekkomera oba olengerako akasana n'oga nti kati kaaka wali tokalabako tomanya kikigenda mu maaso tubadde mu safe house lino si kkomera mu Giant Zonto omwami Maliseeri tubuulireko nsonga ki eyabakwasa entuufu ensonga baatulaga vidiyo emukuze tukola mu waka waffe Zonto vidiyo eyo ekyenjawulo ekyagiriko nti yo yali etambudde nnyo mu bantu ab'enjawulo naye tuuka ku abo abaatukwata babo baali bagirabye kusooka naye nga vidiyo twali tusomesa abazadde basomesa abaana baabwe abali awaka mu kiseera kino nga tuli mu lockdown n'okubayigiriza nti abakulembeze baffe be bagundi musaanye okubasabira kubanga ebifo bye bakwata mu ggwanga lino binene ate nga bwe batukulembera oluvannyuma lw'okukwatibwa okusomesa abantu oba okusomesa abaana nga muyita mu katemba munakyongera mu maaso oba muteeseteese okuyimiriza buli kyemubadde mukola ekisoboka ekyo kubanga betukola tetumenya amateeka byetukola biri mu butuufu bwa byabikola tumwesiga omutwe mubawufu bulungi gusengetya kuba katutaleko ezisukka ku YouTube channel yaffe ezisukka ne mu kikumi naye tebatukwatangako tukoze ensobi so kakati naye n'ekirala mu vidiyo yatukwata gye batulaga si yeyaffe gye twakola ebyaffe byali ku YouTube eno yali ya Facebook nga ntonetone bebitinga ne basaaka ebifaananyi ne bateekako n'akagambo the most tribalistic regime nga abantu etwamensoninga mu vidiyo yaffe nga bo babateekako n'obufaananyi
so kyekyenjawulo ekyali Tutakola. kati kyekyenjawulo ekyali muntu eyaffe gyeri ku YouTube channel yaffe entuufu ekitegeeza muli beeteefuteefu okweyongerayo ne byemubadde mukola ekyo nga bw'okyogedde era lwakubanga yunifoomu zaffe zikyaliyo for investigation, kamera n'ebirala naye n'enkya twandibadde tutandikirawo era bw'ebeera yasobola otuwa kamera enkya oba ne yunifoomu tutandikirawo enkya nakati awandiika waali Tetulina kintu kyo. nakati omuwandiisi waaliwo n'asobola okutuwandiikirawo nekukolayo ekitambi okulaga nti wadde engoye abayambi batuyambe. batuyambe batukuukirire mwenga bizonto babakebedde ku mitwe okulaba oba gikola bulungi ate baani Omaze ababeeji abo kukebera. twagikebedde n'abatukebera Omaze tukebera naffe twetaaga tuleeta. okukebera ejjabo tetunagikebera kati ate bo twesiganya atukebera nga mugende tetunakebera YouTube channel bagiyita Bizondo Comedy omulabe wakaaliyo mukakasi oba bizondo oba si bizondo kale nga tufundikira mwasibiddwa wamu oba nedda wemba mwasibiddwa wamu mutubuulire mulinayo kye mwayiyiza ekipya baatwawulamu bwe baalaba nga tuli baana balinga bw'obalaba wali ne baddira omunene n'omuwanvu n'omumpi omuwanvu n'omumpi ne batwawula naye bye tulaba ebyo byonna ne waakumulala mu mitwe mwali naye oba oyagala kakasa nti kiri balala katukulageko nti n'okuyiya twatandise twabonyebonye nnyo mukomere kireka bambi ne tukaaba nga tuli bubi bali basibanga n'otulo tetwebaka nga tewali kyakola naye enseno buno twasobya ne batunoona ku makya ng'amamundu geetalanga temangi batutambuzanga simanyi gye tulaga ng'emmotoka zidduka ku sipidi bakakireka ne tuyingira mu mpuku ng'erimu abasibe nga ne bangi bambi mwebale kulwana ne tuyimbulwa batuyambye mwebale ku baanaffe naye twabonyebonye nnyo mukomere kireka bambi ne tukaaba nga tuli bubi bali basibanga n'otulo tetwebaka mulindeko bizonto badde nkyabuuza mukuliko eyo mukomera tuvuddeyo naye eyo naye baaba ekkomera ebigambo bingi bizibyo kesi kankukyalira ekya kankukyalira ekya babakeredde emitakeyo n'emiramu